kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukadde bakutambula emirundi era ffe ababadde bakukola naye embeera mbi tulina bigambo naye ate era nga buvunanyizibwa baffe batuusa amawulire agagenda mu maaso n'okubategeeza byonna bibaddewo kiseera kino ndi ne muganda wange kojja Kimbowa aludde nnyo ne mukulu Tamale emirundi era badde bakolagana nnyo esi naye bambi atuusa okusaasira bweru n'ebigambo byabadde amanyi ku mukulu Tamale bino zikusooka obuze kukwatira balamusizaako nnyo bannange kitalo nnyo kiyongobero abantu abamu twatuze n'okutuusa kati mu mbeera yonna naye tugamba nti buli muntu yenna agumye munne bwetuli paka bwe tugenda okukola enteekateeka esiibula munnaffe okubeera nti netugenze ekaliisizo okumwolekera olunaku lw'okubeera nga lusiibula kiki twandikadde okulaba Tamale bino era mwatandika kukolagana mutya kubanga abadde akwogerako buli muntu kwonna bwagenda actually Tamale emirundi namulaba mu 2017 twali mwezi gwa 10 twalina convention emu gyetwali kati convention ezo mwami Tamale bwe nali mpitawo bungi yandaba yalinga export mu bino byokutundagala najja n'akwatako ku products zange kojja Kimbowa alinga just akyogere nemukanze kojja Kimbowa nangamba ng'omuntu kasulogana nagamba nange njagalayo kalubalula nga bwomanyi kusagasaga nange njagalayo kalubalula kozibuzeeye nagamba ne bali betudde nabo wali alina abaami abakumala bakume bayina gavumenti netubeerawo awo nenjogera naye nagamba Mukama Katonda yakuyamba omwami Kimbowa kunoonyeza nnyo ng'agamba mbuno yali agambye emisumba yega amulabe nze kenyini kati aŋŋamba nti mperezaayo ku samples samanya oba zize oba z'abantu mperezaayo ku samples nina abantu ngenda okukwataganyako nabo ntabula ecupa nga 3 nezimuweereza ziddagala eddala kati wayita wiiki ng'emu ankubira bwankubira nga ŋŋamba jangu kati nga tutula naye kati botaniko waliwo botaniko nkyogera nnyo Botanical Beach waliwo abazungu abaali kati yalina mukwano gwe nga yamugamba nti abantu abaagala eddagala erya habo kati bwe twava nemwami Tamale emirundi nankonekiti nga balire bankonektinga era mwami Tamale njagala okukubula mumikwezi nti obulamu bwange bwonna naddala emyaka girekisembe bukyuse nnyo simuki naye naddala mu bintu eby'enyingiza ebyesente kubanga natuuka n'ekiseera nga nebwebasituzeewo eddagala ligenda ebweru kwegamba ye abadde nga nkikola kino kyonna kyowulya gyabaddaga nti Kimbowa agenda kutandika bulanki Kimbowa agenda kolaga sokka kati nina bulanki esatu naseeza ebweru zenjawulo yes era yabadde akugamba ngera ekintu ekisinga yabadde nga akugamba n'akugamba nti nzenganze mwami Kimbowa nze nganze products bbiri zenkumanyiko nti z'omuntu ne bwandeeta n'anteekako ezo zo zikola naŋŋamba ye lubalula naŋŋamba n'omukyala yagana okgenda mu byembi bisekerwa nze abadde agenda n'abyogera n'agamba nti nno mwabagenda nokutula buno bukikundi obwaleega bibyakubattira bwiriiri mugende wakojja Kimbowa akwendagala erisajja baleega kuba nazita yakeera makya yangetesereza notamuleme yampa ekigazo ekirala era ekintu kyesitagenda kwerabira nnyo mu 2017 October yampa ekigezo ekinene mwalimu omwami gwe tutajja kwogera mwami mukungu lwanatuuka newuwe ng'ekikomerembwa majere yes nagamba nti omwami akwagala yandabanga nkwogerako omwami yanjagala naye omwami nentuukawo nagamba nti mazikira emyaka emyaka agaganga bwolaba bino birina sente nzirina nkubye eddimu nkoze ntya kati yeyo tesiti eyasembayo nagamba tompa ddagala lwaleero mwami Tamale yankanatulege tompa ddagala lwaleero naye ddayo otwale ennaku nnyanga onoonye ekintu nga kiri oganiki kyahamu kubanga nangeri ati namusukaali sikolagana na ddagala zo kati neŋŋenda interview eyo Mukama Katonda kwezi kyensinga okwebuuza negiyita omwami wayita ebbanga omwami ankubira essimu nga wayise ebbanga ntono omwami wayita essimu
Tamale emirundi n'anjagala nnyo era mbadde nga buli kintu kyonna sina musawo mulala nago tubeera ku TV kuba yatuuka n'ekiseera n'alowooza mu bbanga eryasooka mu treatment actually niwe omwami omuyitamba ti yakimanyi treatment eyo yasooka ku mwami Tamale emirundi nze nasooka okukola ne maama oyo wekyogera kirina kaidiya mama Julia akinako kaidiya kubanga yangamba kati manyi mwami Kimbo mpulira nga alusazina buli kimu fumba ku ddagala ompeeko eryabo nendiweereza muzeeyi nagenda ku joyista wali ne bali mutwalira nani wakunaga kati natandisa okulya emmere obulungi kati awo nze namugane muzeeyi nali neddagala lyaffe eddungi mwakokola otya nembeera nti nengiranga era ndimufumbira nembeera nti ndimuweereza era nakubira namugamba ti ndya bulungi mpulira bulungi kyekyokka kyokka kakati omuweeredde ku ABS obadde mutambula mutera Muzeeyi Tamale ku ABS yenga ye Muzeeyi Tamale era bwe natuuka nembeera nga ndi director owa ABS kaseera ke nagikwatiramu nga nze nanyoni namanyanga bwe nagikwatiramu nga nze ntwala management yaŋŋamba naŋŋamba ayagala programu gye yalinga akola kubanga olwedde namusanga alinako programu nagamba ayagala programu gyabeerabeera nti nasigadde atwalaganya era saagira naye abo bonna bamabega nkugambye ngaolwatandisa okunyunga ku mirandira abantu bonna bwagira era nze ebbanga lyonna lyonna lyembaddewo kugamba bwoba olabye kubanga ebintu bisatu Tamale byanzijako era njagala okubeera nga ndi mu kamera ngakyogera Tamale emirundi kyokuva byonna yaŋŋamba nti beera n'emikwano mitono mwami Kimbo beera n'emikwano era nazijja ku bantu era ebbanga lino lyonna ndowooza olaba nti mbadde sikaasi no tolina kivuluga bibiwandabanga ekyo yammaintaine nga naŋŋamba nti mutabani Mukama Katonda akuyambye okoze sente ozifunye ate kati zeeyongere nze yantabukira atya biki era nga bwolaba nga atandisa okunyenyanyenyanyo bwati omutwe nakola bwati ngomanya nti atabuse naye kyebisinza okuyiga kutambula emirundi era nkigamba abantu mwonna kigamba abantu nga ndi mu kamera Tamale muntu aliriyo mu bannayuganda sinnafuna nnyo bantu bwe bati nakafuna abantu nza Mukama Katonda kyankoze obubi nze mikwano gyange gyonna gyonna giredde okusigaza mukwano gwange kubanga eyasooka yali kapi pasita Yiga kati mukwano gwange gwenina alina ate kali wanu ekintu ekisinga obukulu bwa byonna era bwedda ntuulanga nti obulamu ngenda bukola ngenda kuyitamu nti kubanga baddewo ekiseera nti wadde sente zirina naye ngaate muzeeyi yamanyi okuyita omuzeeyi yamenyesaako amayumba ennyumba 62 ezeri ewaffe wansi webali nnyo webalire ddala kati olaba eyo wansi erunguddwa naliza ebyamayumba okukunatete nga nina obukandala bw'ebisumuluzo nga nina emizigo gyali 608 emizigo egino egya wansi 608 kati mu 2018 abo ettaka eryengo bwoba otunuulidde flaxes nga wano opposite bwe lyasukwa flaxes ezirya bwe nagula ku pasita Yiga kati nali ntaddewo era emizigo gya ssente nsiibu yajja n'agamba what is this nakugamba toddamu kuzimba muzigo gwonna gwonna gwa wansi nendabuka nenkola ntya netandika okujja era kati menteninzi nti nze negondaga ttaka nga watakatya nzimba kalina kati nsobodde okuzimba kalina 7 naye nga ate zisobola okukubisa ssente emizigo 600 800 gye
mu bwamama yingira polepole obwo 18 tebalumye balina ennaku bambi omuntu ba student yenajjanaga nti ate omuzadde yamenyesa okugulu kunamba nezino ekituyambyeko nti nokatiza ngaomuzigo ozenda funa nekijja kumbiyo nzizira okufuna guest house so kuli guest house bwobita bwotya okugesta ezokolina zolongereza kati ate nga nebolongera bwoteeka busolekakulaga naye nga byonna yatenteekamu era yaŋŋamba nti wakinaba mulongereza wansi okole ki nsigo kati wakati wabannayuganda abalabadde bawuliriza meseji oba afaafe oba akola ki neyanziza nnyo webale nnyo webalire ddala ffe ngaabamu era mukama katonda nkikunyonyedde nti tamala emirundi mukama katonda nze nga nze ankubyemu omuggo kubanga tamala emirundi anti ngambye zonna nze kubanga balala ne bavungula bino bwakola nti tamala emirundi anzimbye ankabudde ye muntu gwobadde nga mubeera mukwano gwe kubanga tamala emirundi tamala emirundi omuyita kibadde nti kamubanamu tamala emirundi lwali lumu omwana gwega nga bwayinza okukera kulata nakuba essimu nalowooza mbunaomulimu nasanga akabenje muyakuira tamala emirundi ekiro 98 bavuga paka mutiyabadde moment eyo okuzira lwemwavuga ekiro osawa 8 nemujja emitiyana era ne basakinga amale okuverifangira ddala nti kimbu wamulamu yetamale abadde riyo sikirabanga nakuliyo taata wange mu bantu bonna kamulundi yagiye waffe okuyobozi nkugambye abadde riyo nga gyendaliyo bwe kijja kubeera nti oli mukwano gwe newali ki ate ngaera wabula so bannange bonna tufirirwa wetuli nga nze mwami kimbo wangenda kukulaba nti okwata mu nteekateeka y'okuziika nakitegereje mu state house egenda tuyambako naye sotwanzize bampe budget era nina sente zendeese wana abawetagisiza sente ndala ndeseeko mukadde 2 naye nga